sibadde wakuddamu bintu bikwata ku muganda wange naye olwokuba nti a lot is going on ku bintu ebiri mu mawulire nabadde nga bikwasa ennaku kubanga ekiseera kino Paulo Kafeero ffe tubadde tugezaako kumujja ku mitima tumanye nti awummudde tusinkaneyo era nga bwe yatugamba naye kikwasa ennaku nti abantu abeeyagaliza ebyabwe omululu gubasingidde ekitiibwa kya Paulo Kafeero n'obuntu bulamu bwe yalina n'eddiini gye yalina n'ensomesa gye yalina nti naye sikyewuunya nti bino byonna bye mulaba ebigenda mu maaso mu mawulire Paulo Kafeero yabimanya era yabiyimba. Buli luyimba lwe lwoteekako omanya nti ebintu bino ye ng'omuntu yali ayolekezeddwa nga abimanyi kubaza ennyimba ze yaleka nga ebintu byayimba abantu okuba nti abantu b'ensi bwe batwefuulira. Nze Paulo Kafeero nze ndi musajja wa Nkima okimanyi era namumanya nga nkyali mwana muto nasulanga naye nga muganda wange era buli we yavanga nga ntambula naye nti nasoma nga nsoma naye awasizza nga ndi naye afudde nga ndi naye twabeera nnyo emaganja awo ne tuva emaganja twamalawo emyaka mingi ne tuva emaganja ne tudda eka Jansi wali Erweza era nakati gye nkyali nawadde nga nafuna ewange naye bikwasa ennaku nti abantu bo mu kifo ky'okuba nti bakola ebintu ebyabwe bataddewo embeera eyagala okutwala okumalawo ebintu bya Pawulo nga beekwasa abaana nti ebintu ebyo byajja nga bitandika n'ensooka mbyewala naye essaawa zino njagadde ntangaaze abantu Paulo Kafeero mu kufa Yesu Mukama nga amujjulula yafa yanfiira mu ngalo bamisaaki bakimanyi twali nabo mukyala Rubina Bisiikira yaliwo naye saalaba ku muntu wa Pawulo oba muganda we kuba abo abesaidi abayita baganda be ajja mu ddwaliro era tewali muntu eyeeta muganda wa Pawulo Kafeero nga bwazaalibwa ne taata we eyaziika Pawulo naye okujjako nabalaba mu ntalo kituufu nti mu kufa nga Pawulo alaba obulamu nga bukendedde eyankwata mu ngalo bw'ati ne twogera ebintu bingi era najjayo peeni Rubina ye yagireeta Bisirikirwa n'olupapula n'awandiika kyeyayita eddaame naye olwokuba nti yali mu bulumi nti teryamalayo bintu bingi kuba n'ebintu bye namubuuza naddala yaŋŋamba nti salina mu mwana gwagenda kugabira bintu bye omwana yenna bwe galibwa nnyumba aliva nga gyavudde alijja n'awummula bw'amala n'agenda n'agamba nti entambi zendese nkoze bye bijja okuba byenze mbalekedde zibali owenga emyoyo n'agamba nze ekyobugagga kye mbadde nakyo mu nsi ye gita yange era nandagira nti wewatubanga tumuziika nga afudde bagiteekeyo mu ntaana era nakikola n'afulumya n'agamba Rubina asooka afulumemu n'agamba nti nze bwe mba wakulekera bintu byange oyo omukyala wange kasita akyaliwo Bisirikirwa ajja birabirira naye ng'abaana bange bwe bajja babeerawo ayagala n'agenda ayagala n'abeerawo. Eddaame eryo lyogedde ery'ebisembyo lyabyogere oba nabyo byali biwandiike bulungi nnyo era abafamire bakimanyi nga ensasagge ze ngenda okugamba twatuuka paka wa Administrator General nti bwe tumala okuvaayo okuziika tugenda okutuuka ewaka nga tuvudde ekyaggwe Masaaba nga ttiimu evudde Makindi ey'omwami oba akyaliyo oba yafanze kuba sikyamanyi omuzeeyi yali ayambala enkofiira ey'abasiraamu omuzeeyi Naŋŋanda ng'ayungudde ttiimu y'abatabani be bonna n'ab'okukyalo nga bazze kutandika kusula mu nju ya Pawulo era nga bagobamu abaana Baswazi Bannagawa Basimoni nga babagobamu mu nnyumba nti tebalina kubeeramu nga taata w'omugenzi alina obuvunaanyizibwa okuteekinga ova ebintu ebyo naye ate nga nze Pawulo mu ddaame eryo lyeyankwasa yali alaamidde Simon mutabani we Simon okuba nti yabaamusikira akumekume banne twalina olutalo lw'amaanyi ekyanyamba ebiseera ebyo nali nkola ne General Tinyefunza naleeta security nendigezaako okulaba nendeeta polisi y'e Kajansi nenyimbula abantu b'okulweza bajulizi baffe ne bakwata emigo
ne babagamba tugenda bakuba muve mu nju ya Pawulo kuba Pawulo yali muganzi nnyo ku kyalo ng'abantu bamwagala nnyo ate nga muntu mulamu. Olutalo lwamala ndowooza ennaku nga 3 bajja balumba, kwaliko n'omwami oyo eyabavuganga yali yawasa mu famire eyo, mwami Dubai, ne bajja era ayinza okuba omujulizi. Olutalo ne lubeerawo nnyo mu maka ga Pawulo, bintu ne byogerwa. Naye kyannuma nti mu wiiki eyo ey'olutalo gye tuziise nga byo ebintu bya Pawulo bifuluma bufulumi bakola ki? Mwalimu seeti z'ebyuma, mwalimu ki, mwalimu ebintu ebyebbeeyi, naye nga beeyita abafamire ye bali mu kutwala bintu. So kitegeeza ki nti olutalo lw'ebintu terutandise kati. Kyova olaba nti nze abaana ba Pawulo yesi bakyala be nabalabanga era n'abaana mbamanyi abamu, abakkirizibwa n'abagaanibwa, naye nze ebbanga lyonna buli mwana gwe nalaba mbadde muyita mwana, naye era kyemmanyi abantu abeeyagaliza ebyabwe be babaawuddemu nti ate babakebere endagamuntu. Naye nze olwokuba siri munnasayansi sisobola kugamba nti nina gwe ŋŋamba nti ono kuba saaliyo mu bakebere nti ono wa Pawulo ono si wa Pawulo. Nze buli mwana gwe bangamba gwe yali aŋŋamba nti ono mwana we nakati nkyamutwala nti mwana we paka nga abasayansi bo bakoze eki? Bakakasiza. Bye bakakasa. Naye nga muntu ategeera tolina kumala kuziikula muntu olyoka omanye obutonde bwe. Omuntu tazaalibwa yekka. Eriyo mwannyinaffe Nagawa, eriyo mwannyinaffe Nantongo, eriyo ssenga wa Pawulo eyamukuza. Pawulo takuzibwangako wadde taata we oba maama we, yakuzibwa ssenga we bamuyita Grace, era azaala muwala we bamuyita Immaculate, era bwe twabeeranga ewaka. So Grace omusaayi gwa gukwataga gwa ssenga, ogw'abaganda be waliwo omulala Joseph gwe nalaba ku TV, basobola omubujjako omusaayi. Oba bwe bagamba nti oli taata we, ne taata we bayinza okuziikula taata we n'otaziikula ate muki, n'otaziikula kitiibwa kya Pawulo Kafeero. So kitegeeza ki nti bano bataddewo enjawukana mu baana nti abamu bano bali bati, bano bali bati, basobole okutuukiriza kye baagala. Naye nga mu nkomerero ya byonna nkukakasa nti kigenda kubeera kugabana bintu na kutunda bisigaddewo. Enju yatundibwa saagimanyaako, naye mu kutundibwa ekyannyamba ngenda okuyiranga era abaana ba Pawulo be bakola ki? Bagitunda era nga batandise okweraliikiranga famire eyeyite famire ya taata wa Pawulo ng'eyagala kuwamba nju. Abaana ndowooza ne batya. Nze nali bweru ngenda okudda nga baŋŋamba nti enju yakola ki? Yatundibwa. Ne mbaga enju musajja nga yalaama temutunda ey'ekajjansi. Nenyiiga nnyo, naye olwokuba abaana bali badde bakuze nga sirina kye nsobola bakola ki. Abaana abakulu naddala nga Nagawa, Swazi, Simon abasinga babadde nga basula na wange, bonna paka lwe bakuze. Nagawa atuuse kuzaala, bonna nga mbeera nabo nakati nkyabalabirira abo bendabako. Naye ebyange byakomawo, nze kasita natwala twagenda ewa Administrator General, bonna bayita bamanyi nti nina ekiwandiiko, ne tugenda ewa Administrator General nga bonna abakaayana n'abakyala nga bonna weebali, bano bakyala n'abaana. Era nalina omukuzi omukulu Pawulo gwe yankwasa bamuyita Mandeevu, ne muwa eddaama eryo mu maaso ga Administrator General, ne tusalawo ebintu nga byalina okuba. Kuba yalimu akavuyo kangi awo ng'ettalo nga famire tutaddeko olutalo lw'amaanyi. Ne ŋŋamba nze kantuukirize ogwange. Ekyannuma nti ne mwana eyali alina okusika Pawulo gwe yalaama mu kiwandiiko kye yankwasa, Simon si ye yasika. So ne mmanya nti kati bano balina ebigendererwa olw'okuba nti bo beefuula nti bafamire, nalina okurespektinga ekyo. Ne mbagamba nti nze eddaame lyammwe ndibakwasiza wa Administrator General, ne ndikwasa mwami Mandeevu mu maaso g'abakyala ba Pawulo, ebyange ne bikomaawo. Naye of course nasigala nga monitoringa nga ndabirira abaana ng'omukulu bwe yaŋŋamba okubakuza, era abaana mbakuzizza. Ne nsobola nti nakuuma ennyumba eyo ne yali yandibadde yatundwa nadda. Amataka n'amapuloti gonna byandibadde byaggwawo dda. Era we nebaliza Robina, kubanga Robina oyo teyazaala mu Pawulo, naye yagezaako nnyo nga nwana naye nga mugamba Robina oli abadde bbaawo, tokkiriza bintu bya bbaawo bya kutwalibwa bwe bityo. Kuba ne bwogenda okukebera ku ndagaano zonna, kazibeeza mmotoka, kazibeeza amataka, nabeerangako n'omukono ku myaka emito egyo. Kitegeeza yali anneesiga nnyo kuba twasulanga mu nju abantu abo babiri, kabe muyimbi, kababe baluuna, kababe bamayinja, bakimanyi bajjanga ewaka ng'era batusanga tuli mu nju babiri. So kitegeeza mba mumanyi bingi nnyo ebya Pawulo okusinga nabo abeeyita ab'eŋŋanda ze.
era abantu nga beerimbika mu kubeera nti famire ebisinga byetwali tumanyi ne byetutamanyi ebisinga byaggwawo naye nga bikyaliwo ate nabyo kati baagala bitwala kuba mukimanyi bulungi kati ng'emasaaba Pawulo yali yaziikawo sengaawe gwe yali ayagala ennyo mwawulirako emabegaawo era abeeyita abafamire bajja ne baziikula senga ne bamutwala ebbira ne bamugjawo Pawulo n'asigalawo yekka ne tulwana nnyo nga naye baali bamugjawo era ne Robina ne muyita kwaffe twazimba akayumba Robina nateekamu ssente okuzimba ennyumba Pawulo mwali n'omuzungu omukyala waffe yali omuzungu naye n'alinya najja n'agamba lwaki baagala mukwano gwaffe mukola ki okumugjawo n'asigalawo naye kati nze nkimanyi ddiiru eno eriwo nti bagenda kugamba nti baagala omuziikula naye baagala mugjawo bamutwale ebbira basobole okuyisawo ddiiru yabwe ettaka lisigale nga kkalu so baba tulaba mulina okwegendereza abantu baffe beeyita ab'eŋŋanda nti muleka ebintu byammwe naye ng'oli takulumirirwa wabula alumirirwa interest ze kubanga tuwandibadde ng'essaa zino okuggyako ng'oli musezi era nze nabalangidde nti basezi mu myaka 13 oŋŋamba otya nti oziikula Pawulo ku kitiibwa kye yalina ku buntubulamu bwe yalina ki kyoyagala ennyo ne baba abaana kale kabuleŋŋana abaana bakole ebyabwe oli bamuleka kuba bye yakola byali bibye nammwe mukolere Pawulo teyakozibwako wa Luganda Pawulo teyakuzibwako yakuzibwa mwanyina bamuyita Grace era gyali mukyala musirise nnyo n'oyo sengaawe bwe yali ayagala ennyo naye nga talina muganda we gwali olabye nti ajja ewaka era n'abajjangawoko yabafuumulawo Pawulo yabeeranga na mikwano gye era nga bwe tubeerawo Walukagga bakimanyi Bamisaki bakimanyi Basenkubuge bakimanyi Babeni Kibuuka naye abantu lwakuba bwofa bakwefuulira buli omu neyeteekerayo gwannaggamba naye ffe tulemera ku ekyo nti tetukkiriza era nze sinaba kutabuka naye kennaatabuka abamu nja bakwata mbasibe Dr. ani asibisa abantu ab'enkizo bweyogerako kulisenga naawe kubanga mu mbeera eno ebaddewo emabega mubadde temwogera nekireetera okuba oli awo bali eri emanyi enkola gye bakwatamu ebintu nze nga bwongamba nti ndi dokita mwe senior lecturer sisobola kubeerawo nga nzira mawulire kubanga Pawulo bwe yali ampa eddaame teyali mpeera mawulire okitegeera nebyetwayogeranga tebyali binga bya mawulire nze mba muwa ekitiibwa naye balibo balowooza baleekaana mawulire ensi ebasaasira ennyo naye mubasaasira nga banoonya byabwe ekintu buli avaayo nawolereza olwokuba nti kati batemyemu abaana buli avaayo okwolereza bajja mugamba oyo mubbi naye nga ate ffe tulina ebintu ebyaffe fe olw'amannya gaffe osalawo n'osirika n'omala okulaba ekintu ekikola wekitambula naye olwokuba nti mpaliriziddwa okuba nti abantu ntangaaza kuba bonna bakimanyi abaali bakyala ba Pawulo bamanyi nti nze mmanyi Pawulo okusinga nabo abalowooza nti baluganda bo. Njagala okumaliriza ne meeting gye tuwulira egenda okutuula olwaleero. Ogenda kuva kitundu ku yo kyekisooka ekyokubiri lwaki olowooza meeting esaanira oba teyandisaanira? Meeting esaanira kubanga nze nga bagambye nti wadde abaana bo beetusuddemu ogwajjiro be nga bakozesebwa. Abaana bakozesebwa bukozesebwa nti sayidi waliwo emu ne sayidi endala nti olw'obutaswaza kitiibwa kya Pawulo obutaswaza muntu oyo n'eddembe ly'abafu kyandibadde nti tutuula ne tulaba the best way baba bawulira nti baagala bagabana bintu ne balaba bigabanye bate naye nga tuswazizza muntu afudde n'olwekyo meeting njagibaamu kubanga Misaki yankubiddeko mwami Walukagga ava kunkubira mwami Lagadi ava kunkubira wano bonna ngenda kugirawo ngende gibeeremu era mbatangaaza ate nga bakukakasa nti kyembabuulira bye mazima era tewali ayinza kuvaayo nampakanya kuba buli kimu nze nkimanyi.